Mwebaleko bantu bange mwenna badde mulwadde ate nga ng'omuntu era nakolamu ku nsobi saba beetondera mwenna naddala my non-Muslim friends. I am very sorry, munsonyiwe njogera buli lunaku ebigambo sibiwandiika. Emotions got the best of me, so saba munsonyiwe ddala. I love you so much, all of you. Mwenna mbaagala ne Uganda at large njagala nnyo. I am very sorry. Era video yandeetera n'okufuna high blood pressure era mbadde ku medication. Nsaba munsonyiwe, all of you Christians, non-Muslims, Kingdom, police, CID. We talk sometimes nga olaba badriver bavuga be bafuna accident, nga olaba abawuzi era be bafiira mu nnyanja. So I am all for Uganda always, and I sagala muntu alumya bana Uganda. I don't. Campaign yange yonna ejja kubeera kulaba nga abaana baffe they are not lured into those acts. Bagala nnyo. I love you so much. I am so sorry. Mwenna be nakoseza. I'm so sorry. That video was uncalled for. I realized my conscience nenjijayo nenkola apology nenkola ne video and I'm doing it again. Twogera no boy agala to judging, you are right, but every day Monday to Sunday we'll be talking. Yeah, out of 100 at least like 90% is positive, but mix can come up. You flip. I flipped. The conscience got the best of me, and it was not good. Sirina battery, ndi mugumvugunvu era nga mundaba buli kimu kigenda kubeera all right. Mbagaliza okwagala Uganda, mbagaliza okubeera united, love each other, promote Uganda, buy Uganda, nothing else. Yeah. Era abonna babadde bali worried about me. I am safe. I am okay. Era ebyo ebintu nze yabyogera, I should take responsibility. Yeah. Naye nga I didn't mean to. Sandyagadde bakube muna Uganda mpulira bubi nnyo. Naye nga womanyi nalinako family member ababasibye emyaka 5 mu bya suspect. Ne babatanga tebalina kintu kyonna kye babagambye, ne compensation nga tewali, obulamu ne bufa, business, families, ne the conscious awe yankwatidde ne ngamba no, ne bambi abanoonya abantu balumya Uganda, ate abantu bekweka mu busiraamu ge mazima, abatujju bonna bekweka mu busiraamu. So sinti batagetinga basiraamu, naye tugamba abaana baffe obutagenda mu bikolwa bino kubozi ensi nyingi zetuli mu kuyamba ezirimu baterrorist abayinza okugetinga the best of us ne bayutilizing omukisa gw'eddiini yaffe ne beekwekamu. Si buli musiraamu nti mutujju, era n'abasiraamu abatujju gye bali, n'abasiraamu abatali batujju tebawagira butujju. Ffe wano mu Uganda tetuwagira butujju. So n'olw'ensonga eyo batula entono nnyo, naye era mbadde mbisinga obbabuuzaako, just I can tell by the response. Kitegeera mwenna abanjagala mu nsi, with all my misgivings, I'm a human being. I am not immortal. I'm not. I make mistakes just like any other people, but the timing was bad. I think my intentions were to dig deep into the terrorism. I don't know. Never nalaba amanya ku NPC nga g'abasiraamu. I flipped. I just flipped.
Emotions got the best of me. I flipped. I love you so much. I love you, everybody. Bagala nnyo, love Uganda. We build Uganda. We are one, regardless of tribe, religion. Tuli muntu omu. Tetwetaagamu kintu kyonna. Wabula tuli mu very hard times. Very, very hard times. Whereby countries nga Somalia zituyambye, countries nga Congo, Ethiopia, then Sudan zirimu abatujju. At one time babajja tujjira nga bwe bajjira Kenya. Naye kituufu era abatujju beekweka nnyo mu Busiraamu, Al-Shabaab, simanyi Boko Haram, simanyi eva babanga Abasiraamu. Kino kitadde bambi eddiini yaffe at age. Ne tulowooza oba bali after ffe, naye tebali after ffe. We are many good Muslims. We are. Nze ndi mutabuliike, proud one. Nsiyina connection yonna erumya Uganda. I don't want to. Yeah. I flipped. Nga wegambye, I did flip. Kuba nakuba ensi yonna emanyi nina bafamile Baganda bange babasiba. I flipped. I want you to forgive me. I am very sorry. I am deeply sorry. Ebigambo baba byakutuukako ne bikunyiga. Buganda Kingdom, General Abe Kandiho, Freddie Enanga, CID, Uganda Police, Government. Mwenna bambi ng'evidiyo yakuyisa bubi nsaba onsonyiwe. Era we nategeera bwe nti nenjijjayo nenkolerawo statement endala ne video naye ndooza kyali tekimala. Nsaba munsonyiwe, mbeetondera Abannayuganda mwenna mu offices, mu wino, mu butale, mu maka, yonna gye muli abroad nga gy'owangaalira nga wagenda kukola. This is your country. Nawe nga tolina musiraamu ng'obadde ongoberera. Those words were just too much of disappointing. But blogger, they never make apologies. But eno yo enkutteko nnyo. Wannalaba nga nayogera ebigambo ebisobola okwongera okuwaga ate abo. The emotions got the best of my intelligence, consciousness, nesirowooza bulungi at that moment. Nga wemba wadde example nti badriver be bafuna accident era abawuzi be bafiira mu nnyanja. Kale n'omwogezi ayogera Monday to Sunday, Monday to Friday. Abayogera ebintu bingi, njogera ebintu bingi. Byonna ebisinga bibeera bya good intention. Njogera ebintu bingi n'ebibeera bya good intention. I have no bad intention against Uganda. I am not collaborating with anybody. Nebankolako research. I am not. I love Uganda. I love my fans so much. Mbeera mbazuukusa every day, but each two I flipped. Flipping, I flipped. Era njagala nnyo bambi video eyo. Abagitambuza nze nagideletinga just enemy of progress bagala just kujongera yaji bagifula viral nainze. When I realized like this, ate natandika ndi kubirala nga nyinyonyola bulungi naye bwe nalaba amanya ku NBS nga gayitawo nti Abudusi nempugamba naye lwaki kati awowaga naye lwaki. That's when I flipped. That's when. Na intention yange yali yakuyigiriza abantu kwewala ba suicide bomba osobola omutekwa Uganda buli omu aweeka backpack. Police erina okubeeyita mu buzibu, buli muna Uganda aweeka backpack. Akati bambi time zaali nzibu, tufiiriddwa baafande. Ate sinze singa mbadde mweraguze nandigambye oba ani yandoga, naye siri mweraguze. Kati nina kukkiriza nti my emotions got the best of my intelligence. Nesitasobola kukola the right thing. Nenjogerera mu very negative angle. Very negative. Kati
bambi vidiyo netayisa bulungi bantu ebitongole bya gavumenti ebitongole ebinoonyereza afande eddamulira counter terrorism akola kunoonyereza was very disappointed in me naye nga wenkugambye ti ne famire olusi famire nina abantu bambi nga babasiba emyaka 5 ne babata nga tewali bujulizi ettaka lyonna ne tulitunda kubajjayo ate tewali wadde bakompasetinga obulamu bwafa famire zaafa abakazi babakola embuto. That's when emotions turned me over, but I should have remained positive regardless. Uganda is our country. We all love it. We all want it. We must practice unity, peace, patriotism, loving and sharing, caring. That's all we should spread from me to the young ones, to the rest, until thy kingdom come. So, dear friends, fans, I am here okubajjukiza nti siwulira bulungi naye nakola video and my emotions were overtook my intelligence, and I beg you kindly, please forgive me. I love you so much. Yonna gye musinzidde yonna mbagala nnyo. America, Canada, Vancouver, Isingiro, Ibanda, Ishaka, Fort Portal, Kasese, Masindi, Kikuubo, Wino, Mwenna, churches, Jehovah Witness, mwenna wonna wosinzidde nkwagala nnyo from South Africa, Kenya, Nairobi, Dar es Salaam, Zanzibar, Zambia, eyo yonna mbagala nnyo bambi. Yes, mwebale nnyo ababadde bankubira amasimu abannoonya mwenna bambi nga ndi ku ttupa ate simu nesooka nziteekakawo nga zivuga nnyo okitegeera nesooka nconcentratingamu ku kimu. Shafika agambye live from Doha, webale nnyo okubeerayo okitegeera. Yes, kati mwebale nnyo mwenna, mwebalire ddala. Mukama Katonda abankuumire byonna bye mugenda okukola, amadina gagameero tokaaba. Buli muntu yenna Shafiki Muguluma, Judith Marshall, Alex Kadama, Steve Jean, King Saha, big up on yourself.